Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba tugende mu maaso n'ogyegattako. Olunaku olwaleero waliwo wano munnaffe wambuuzizza ekibuuzo, waŋŋambye nti olina obuzibu naddala ku Mrs. Bean. Ndowooza weŋŋamba bwetyo muba mukategeera oba muba mumutegeera. Waŋŋambye nti akantu kolaba kali nnyo munda nti okoze otya, ate kye mulina okumanya nti ka Mrs. Bean ako buli we kabeera nga kali munda nga tekali kungulu kiba kijja kukubeerera kyangu ggwe omukyala kubeera nga tojja kunyumirwa, kuba akantu ako omusajja ono w'aba ayingira kaakoonako. Buli wakakoonako kikuleetera okufuna obwagazi obw'amaanyi n'okubeera ng'onyumirwa wamu n'okubeera nga tojja kukala, kuba buli w'ofuna obwagazi n'amazzi gaba gajja kujja naddala ago agayamba ewantu awo kubeera nga tewakala. Njagadde mbeere nga kibannyonnyola mukitegeere. N'olwekyo kikulu nnyo ka Mrs. Bean ako okubeera nga kali bulungi kungulu, okuggyako n'ekintu ekirala mu abaana abawala, era ekintu ekyo kibabuulira nnyo okwezanyiikiriza, kye tuyita okwemazisa, nakyo kireetera akantu ako okudda munda, olw'ensonga nti k'obeera onyigiriza. Buli w'okanyigiriza n'obeera ng'okikola buli kaseera, akantu ako kijja kuba kyangu nnyo okudda munda oba okukakonya, n'obeera nga tokyafuna bwagazi ng'omuntu oyo akuyingira. N'olwekyo kino eky'okukazanyiikiriza oba okkanyigaanyiga si kirungi, kya bulabe nnyo nnyo. Bye bimu ebibaviirako okubeera nga temulina bwagazi. Omusajja attuuka okukubeerako n'obeera nga tolina ky'owulira, n'obeera ng'omugogo. N'olwekyo ekintu ekyo eky'okwemazisa nakyo kireetera ka Mrs. Bean ako okubeera nga kadda munda wamu n'okwonooneka. Kakati gwe wenna alina ekizibu ekyo, kyenkusaba buli w'obeera ogenda okukwata ku balongo baabo oba okubeera nga obasika, kyandibadde kikulu nnyo n'akantu ako n'obeera nako ng'okasituliramu. Buli w'osika nako kikulu nnyo obeere ng'okasituliramu oba ng'okasikiramu. Ky'olina okukola osobola okufunayo eddagala lye tuyita kamubiri ako, oba okafunye ofunako obukoola obwo n'osooka n'obubabulako ku muliro. Bw'omala beera ng'obunyigaanyiga, bw'omala obbunyiga osobola okufunirako n'omuzigo omuganda. Omuzigo omuganda n'obeera ng'otuzza otwamubiri otunyigira mu muzigo omuganda ogwo, bujja kuyingiramu mpolampola. Bw'omala obuyingiza muzigo omuganda, beera ng'okwata muzigo omuganda ogwo gw'onyigiddemu otuzzi twamubiri, beera ng'okwatamu eno nga bw'ogezaako okubeera ng'okomyawo akantu kaffe ako mpolampola, n'obeera ng'osika balongo nako oteekeddwa okubeera ng'okasikiramu kabeere nga katambulira wamu n'abalongo abo. Buli w'osika fuba okulaba nako ng'okeetegereza nnyo kabeere nga katambulira wamu n'abalongo abo, kijja kubeera ddala kirungi nnyo. Bwe kityo bwe kiri, kambe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okukunnyonnyola ku vidiyo eyo. WhatsApp namba yange eri 0777873401 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, mubeere bulungi, mweraba.